kati awabi twayitawo kubanga twazuula omulembe gwaffe guwonyerwa kuba Bayibuli egamba giri emirembe egyabula gyazikirira lwakubulwa kumanya. Kati omulembe gwaffe awabi gwavuddewo era gwavaawo. So tugenda biraba nga tusoma bye tugenda okubanga tusoma process engeri gye tuze tutambula process Bayibuli egituwa bulungi nnyo. Wandiika ekitabo kya Matayo essula 13 olunyiro lwa 3:35 tugenda kusoma awo tulabe Mukama kyatugamba mu revolution n'ebituliko leero kati mu revolution ne gye twava newe tuli ate tumanye newe tulaga. Matayo 13:31-35 ebyandiko ebirala bijja kutwekonako abayimbi nammwe ngenda baanukula mu kyawandiikibwa kubanga abantu bangi babulidde politically president yabalengeza gye mulaga tubabulidde emirundi mingi naye mmwe ngenda bajja mu Yokaana essula 3 tugenda kuva ku lunyiro 16 paka ku lunyiro lwa 2 awo message ya mweri awo ngenda baddiramu awo abayimbi bebagobye eggulu temufaayo mukyali ba mugaso abayimbi mukyali ba mugaso temuli kasasiro nga bwe mulowooza bagezezaako okubafuula kasasiro yes musobola okubanga mwagendayo muli mata naye nga mufuuse bongo naye kati ate bongo yogurt wa bbeeyi okusinga amata kale bwe mwagendayo nga muli yogurt kati mufuuse muzigo omuzigo gwa bbeeyi nnyo okusinga yogurt. So buli process yonna gye muliko bwe munaamanya amakulu gammwe mujja kubeera ba mugaso okutuusa bwe muneemalamu omugaso temujja kuba ba mugaso. Kituufu babajje ku step emu mwagenda muli mata ne mutuuka eggulu nga baagala mata ne babafuula bongo mu luzungu luno lwangu bamuyita yogurt. Kati bo ne babasuula nga babalaba nti muli yogurt wa buseere ku bantu abamunywa yogurt asinga amata ebbeeyi. Omulangira Ssuuna okyali wa bbeeyi okyali wa makulu eri abo abakutuusa wooli okyali wa mugaso naye tusaba ndowooza omugwe tusooke tukusabire ku lw'abalangira bonna kubanga oyagala kufuuka kivume ekyabalangira. Abalangira tebasabiriza bw'oba ddala ng'oli mulangira ekivume ekyo kikuveeko n'abaana bo mu linnya lya Yesu n'abaana b'abaana bo n'abalangira tubasabidde ekitiibwa ky'obulangira n'obumbejja temulisabiriza wabula balisaba mmwe temulibeera mikira mulibeera mitwe temwewole mwe mujjanga okuwola mu linnya lya Yesu. Bw'oba ddala ng'oli mulangira Ssuuna ekitiibwa ky'obulangira kikomewo ku bulamu bwo tukwambazza obulangira obupya obw'eggulu n'obw'ensi mu linnya lya Yesu obeera omulangira okyali w'amaanyi oli muyimbi mulungi gw'omu ku bayimbi abalina amaloboozi amalungi mu ggwanga Uganda. Feel at home, we love you, take care of yourself. Bw'onywa tuvuga okitegedde we love you okyali w'amaanyi. Gwe ku process yonna wooli gwe bakutaddeko mawo bw'oba oli muzigo gwe tofaayo wagenda oli mata ku mawo ng'oli muzigo ejjiiko bweti kati akajiiko bwe kati katono bwe kati ka 10 akajiiko ko muzigo ate nga bataddemu n'amenvu. Omuzigo nga bagutabuddemu gundi blue band awo mu Kisenyi mu gundi mu Owino nga bagutabuddemu ebintu naye so azironga azi muzigo baguseera kati oyo abazannyirako tabamanyi nedda koma weeka kitaawa akulindiridde tewazaalibwa otyo bwe koma weeka fe tukulindiridde. Abayimbi mugende mutuule muddemu amagezi mukole exodus musale eddiro mujje ku kavule naye nga mujjidde ddala kuba ffe tuliba ddala bwe munaagaana ngenda baddamu mu Bayibuli leero ngenda basumba sigenda kubeera politiko nnyo mwe ngenda basumba busumbi leero buli omu mmanyi bwe mukwata bwe njagala okukwata politikale nsobola okukwata politikale ne nkujjayo eddooko oli bwe nja kati mwe ngenda basumba kamba weeyo olusumba olulala bwe munaagaana nja kuleeta najjolo mbasaawe nga politician mumuzanye kakati obulango busigaddewo nga busitandinga nga bwe buli obulango busigadde nga busitandinga nga bwe buli programu eba etandise kati. Njagala kwebaza bataata baffe ne bamaama baffe ba Armed Forces mwenna okuva eggulo message y'eggulo yatambulira kati ekyatambula bangambye tewali w'amagye atannagiraba. Abakulu batuula obufofofo n'abato batuula obufofofo wali akasiriikiriro mu magye era
ekinewunyisiza be bantu b'abantu abanene bennalaze wano ba RO abantu bagamba bannange gwogenda okusazaako mwana waffe omuntu kati lwaki wamwogedde kati ate naawe no kakati kola bwoti bambi mukubireko omugambe bwe baba tebalina budde butulaba na bumanya bye tuwogera baleke nammwe bamba temusobola kukubira baana bammwe baba nze sigenda kukubira bbaawo mugamba bwe batosobola kumubuulira bintu bino bw'anaafa tokuba ku simu yange nze mbakubirira abantu bammwe nga mubalaba batubonyaabonya batutta nze mbakubire mbagambe bwe mba temusobola kukoma ku baana bammwe nga temusobola bagamba tetugenda babagambira mmwe abamaje ngenda balumba politically mbasumbye nkoyo basumba ngenda balumba militarily and politically bajjano entalo z'abanene bagane nga bajjeno kubanga nange waffe ndi jjeno ebuwama gwe tuuka ebuwama obuuza afande Katongole ne mutabani wa Simu bajja kugamba nti oyo jjeno 002 wano mu buwama kati entalo z'abanene zibeereza z'abanene tukubagane abatolo bagambye gwe nowaayo omukoddomi wo okumusalako omutwe Museveni salako abantu emitwe naye n'ogeza n'osalako dde wakiiki omutwe mukoddomi wange kubanga kati etolo bankutte ddookoli bagambye bakyali mu maziga gano bomayombo tegannagwayo ate kati mpeyo dde wakiiki Museveni sala abasajja abo bonna sigadde naye n'okwata ku dde wakiiki bagenda kunzijako omukazi kakati nkaaye ku dde wakiiki nja kufiirawo abasigadde gwamanyi naye dde wakiiki ye mwesonyiwe bangambye ne kamutanda ne bamutuusako akantu bwe kati mpedde so ekiri mu magye high ranking officers bonna babajjeeko obuvunaanyizibwa bagenze babubajjako babeekengera kati abantu abasinga okukola mu magye bwe ntambudde enkambi zonna bawarrant officers 1 2 3 simanyi biki bakopolo basagenti bakorokoro ababeebisaawo abo bakola emirimu kati be bataddeko gavumenti be bataddeko amagye ne ba IO naye akasiriikiriro kali mu magye bannanga akasiriikiriro kali mu magye obunkenke buli mu magye naye bano okuva bameja kudda waggulu eri babatikuddeko tebakyabeesiga buli omu atunuulira munne kritikale kati wali ba sergeant ne bakopolo kati bebeetise gavumenti ya Museveni naye mwe bakopolo mukyasinika ebinyo mukimanyi nti no tubabanja mumanyi mwe bakopolo nti no abasajja batuttira kopolo Richard eyafiira ewa gunje wa Bujingo mukimanyi nti bakopolo tukyabanja Bujingo mumanyi nti tukyabanja enfa ya Bujingo mwe bakopolo abasinika ebinyo muno mwe bebatise gundi emirimu gy'aba major mwe batise emirimu gy'aba captain mwe batise emirimu gy'aba brigadier mukimanyi nti tukyabanja twajja wano tuyinsightinga bakopolo mwenna ne babatwala ekyankwanzi obasomesa simanyi ne babawashinga obwongo ne babateekamu bisimanyi bigundi gundi assignment eyo ne bagitira ekyankwanzi ne mbasiriikirira kati mmwe be batise mmwe bakopolo mmwe basagenti bawarrant officer 1 2 simanyi biki buli nkambi zonna nzirambudde leero nze mbeera mu nkambi z'amagye awo wenna mujjukira ekigambo kye nabagamba olunaku lwe twali mu benzi bwe natwala ensonga ne bagenda nga bazisazaamu nga bayisazaamu omukulu nasaza ngamba eno y'ensonga eno ne yatoolamu ensonga ezo nagamba kati eno ani agijjukira ensonga eyo yali nsonga ki kuno twali mu benzi ne bye twayogera mbijjukira ng'ebyabaddewo eggulu yangamba eno y'ensonga eno era ne tujoogerako okuva lwe twava awo twasimbula bwe mpaka ku kisaawe ensonga eyo jajjewulira kansirike eyo nvuddeyo tubadde tuli awo ne batuleetera obubaka bwa tulabyeko ku bubaka bwa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nze abo abasajja okuva lwe batutega AI ngeri mu bifaananyi bya Kabaka n'ebintu byabwe sikyabyesiga era sisobola kulema kuyisaawo message eno ya ddakiika nga 3 zibadde zigenda wera 3 mbu message ya Ssaabasajja Kabaka nze simanyi naye
ayi Ssaabasajja Kabaka ffe nnyonta etuluma yakukulabako kukuwuliza kumanya bwoli ate ffe tutwala bigambo bivudde mu kamwako ebigambo by'okutusomera abasajja ffe tetukyabeesiga ayi Ssaabasajja ayi Ssaabasajja ebikopo awaka byonna biwunya empuuta ebikopo biwunya empuuta amazzi teganyweka kyayi tanyweka message oba yo oba beetumiikiriza ayi Ssaabasajja wali Namibia abasajja abo ne batutega akatambi kati tutya n'ekikopo kyennyini ekyajjiddemu message ayi Ssaabasajja Kabaka ebikopo biwunya empuuta naye mwe mwanywerako ku bikopo ebiwunya empuuta mwabinywerako nga temubinywera ekikopo nga kiwunya empuuta oluleeta ennyindo bwe ennyonta weewonera ayi Ssaabasajja Kabaka Mayiga ebikopo byonna yabiwunyisa empuuta awo tewakyali kikopo kyetunyweramu tewali kikopo waliwo ebiseera we twabeereranga ewaka ffe tukyali baana nga tuwoza ebintu ng'etteeka maama ateekwa okukwata maama nga yayoza ekikopo kya taata n'essowaani ya taata kubanga ffe twanyumunguzangako obunyumunguza ffe twagala genda kusamba mupiira kati nga maama ng'ate ffe abaana ffe tulina okwoza ebintu kati ebyaffe ne bikyumuka omuwuuta kati nga maama ateekwa okwoza ekikopo kya taata n'essowaani ya taata era nga bw'obifulumya ne bw'obyoza maama abiddamu ayi Ssaabasajja Kabaka ayi Ssaabasajja Kabaka ebikopa emmengo ebikopo biwunya empuuta tewacha gwoba si gwo twegambidde ekintu ayi Ssaabasajja Kabaka kati naffe omutima gwafa abasajja bakwogeza mu katambi nga si yeggwe kati tukkirize bye basomye muwulire mwenna abatasobodde biraba kino ekikopo kiwunya empuuta nakulwaliro omuwuuta kuveri empologoma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obubaka buno nga bwa mazaalibwa ga Yesu Kristo era n'omwaka omujja 2025 tugende butereevu mu bubaka buno twegatta n'abantu baffe mwenna okwebaza Katonda olw'ebirungi byatukoledde n'okusingira ddala obulamu tubaagaliza okuza ennaku enkulu n'omwaka omujja ogw'emirembe tubasaba okwongera amaanyi mu buli bye mukola kisobozese okubeera n'obuwanguzi essaala zammwe Mukama azaanukula era kati tuzze bujja mu bulamu ne mu ntegeka zaffe zonna temugwamu maanyi ensi yeetaaga abavumu abalengera amangu ebitujja ku mulamwa abavubuka tubakubiriza obutassa kintu kyonna mu nkola nga temwetegereza oba okwebuuza ku bantu abakulu bafuubane okwezza obujja nga twemalira mu kunyweza ennono n'empisa zaffe ezitunywereza awamu enteeseganya ezibeera mu paalamenti yaffe zireme kuggweera mu bigo kino kitwenyamiza nnyo okulaba nga gye tusuubira obwenkanya n'ebirowoozo ebizimba eggwanga waliyo ntalo empisa eno etuuse ne mu nkiiko endala eza gavumenti ez'ebitundu era etweraliikiriza nga twebuuza nti ebiteesa bituyamba oba biyamba w'amaanyi yekka enteeseganya ezifaanana bwe zityo ziraga nti waliwo okunyigirizibwa era okwetaaga okugonjoola awatali kusosola wadde okunyigiriza ekitundu omubaka aleese ekiteeso gy'aba asibuka omwaka omujja 2025 tweteekerateekera okulonda abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo tubasaba okwenyigira mu nteekateeka zino kyokka nga temwerabidde nti twagala abakulembeze abalina omwoyo gw'eggwanga era banatambuza obwakabaka waffe mu Uganda eyawamu tufumirire okukola ennyo okwejja mu bwavu tetussa mukono mu kusimba emmwanyi n'ebirime ebirala ebyettunzi buli kye mukola mukikozese maanyi na bumalirivu naye nga temwerabidde nti omuyaga gujja kukka mwongere okusabira mu bukulembeze ne mu bulamu tubaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tuluubirira okwezza obujja mu buli kimu omwaka omujja gubeere gwa kwebuulirira twongere okwefumitiriza ku kirungi n'ekibi nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka ekikopo kiwunya empuuta ekikopo kiwunya empuuta abavubuka temukola ekintu kyonna nga temwebuuziza ku bantu bakulu mujja kukola ensobi ayi Ssaabasajja Kabaka mu Bank of Uganda tewaliyo muvubuka n'omu bonna abasajja bakulu baatubbye obukadde 6 ayi Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa Mpuuga yatubba tewali muvubuka yatubbye ayi Ssaabasajja Kabaka abantu abakulu be basinze okutta eggwanga abavubuka temukola ekintu kyonna nga temwebuuziza ku bantu bakulu omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yaguwa abavubuka ate kati yakomyewo mbuno temukola kintu kyonna nga temwebuuziza ku bantu bakulu
sijja bigenda wala kubasimanyi omulembe yagukwasa abavubuka omulembe omutebi abavubuka temukola ekintu kyonna nga temwebuuza ku bantu bakulu eyatuwa omulembe agutugjeeko ayi Ssaabasajja Kabaka ekikopo kiwunya empuuta amazzi tetuganywedde ekirala Ssaabasajja Kabaka bw'aba asiimye ng'awonye atugambye awonye ali bulungi ajjako ddi tumulabe abonekeko tumulabe nyonta etutta ffe twagala Kabaka emmengo tewakyali atubulira kintu tukibulira nkiddemu mukiwulire emmengo awo okujjako nga Semakookiro ye Semakookiro bw'abanga yasazeewo bw'aba weewaawawe emmengo empuuta eri emmengo awo ku bikopo by'emmengo n'amasowaani g'emmengo awo Ssaabasajja Kabaka bw'alijja neyeeyogerera tujja wulira tubitutte nze sibitutte nze ng'omujjwa abajjwa tukkirizibwa kubanga ffe tumala ebibamba naddala ng'olina akalandira ku nkima ndayira jjajjange Nakanjako sibitutte Nakanjako nakabugo nakafeero tetubitutte nze ni muzzukulu wa Mugema eyo nayo nvuddeyo kansooke mbalage bino fellow Ugandans, those that are watching and listening, we Oyo are yeddamulira. today, and as you know, tomorrow is Christmas. We have a package from His Excellency the President. He has sent this package to the ghetto youth. The ghetto youth in Kampala, Wakiso, and Mukono that are organized in 12 divisions. This is not the first time the President is doing it. He has been doing it for the last couple of years. Every Christmas or Eid Day, he gives these young boys and girls who live and work in the ghettos a Christmas package so they can also celebrate like any other Ugandan. So we are here today to receive this package from the President through State House and to hand it over to the coordinators of the ghetto youth that have come from Wakiso, Mukono, and Kampala. And this one is part of a wider package of helping the youth to change their lives. You are aware that last year the President gave them money for their circles, 12 circles that were formed. This year, last week, the President was in Mbale. He launched the youth circles for Bukisu sub-region, and he has promised to give money to those circles so the youth can be able to borrow money and do something that can change their lives. So that's the reason of us being here. The President has been with us, is still with us, and we believe that this program will enable us to really change and empower these young boys and girls as a way of fighting crime in the country. They used to be redundant, unemployed, getting involved in criminal activities, smoking weed, raping women, stealing from others. But over the years, because they have something now to do, because they have direction, they have leaders that can give them encouragement, we see change. We see reduction in crime, we see reduction in political violence, and we see groups of people that are really warming up to activities that can change their lives. So that's why we're here today. Jeno wamaje mwelabye byakola ebigambo ebirala byasabikiddeko asabise bisabike naye mumujjukire ng'ennaku z'omwezi 16 muggulire lino Sonia Nachiwinge Chibuli bagala polisi batase ku bavubuka abeita abakabinja ka Al-Qaeda aka belagama tebasuza tebebase kimpiridde abavubuka bano abatererezebwa kuba abakabinja kano okutta omuvubuka Hajari Muhammad mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero kigambibwa nti abakundi kano kakolera wansi w'enteekateeka eya Ghetto Structures Sacco eyatongozebwa omukulembeze w'eggwanga ng'ekigendererwa kyakujja bavubuka mu bwavu naddala abali mu nzigotta. Wetutukidde Kibuli mu Sonia Nachiwinge nga polisi kona amagye bakyagumbye mu kitundu kino okuma obutebenkevu oluvannyuma lw'akakundi akamanyiddwa nga Al-Qaeda okutta omu ku bannaabwe amanyiddwa nga Hajari Muhammad abadde w'emyaka 18.
tukitegedde nti mu kire kyakeseza olunaku lw'eggulo abavubuka bali mu kabinja kano akakulembera Umar Mayanja bafunye obutakkaanya n'omuvubuka ono kaakano omugenzi ekyalesewo okulwanagana okukkakana nga bamuse abadde asoma tabiriimu bamukute bukwasi bamugamba kulwa tojoininga kibinja kyaffe n'abagamba nsobola kujoininga kibinja kyammwe kubanga nkyasoma ne bakwata kyaliyo ne bagamba kulwa kitomumatiza ajangire ekibiina kyaffe n'agamba sijja mumatiza ye wanaaba ayagala ajja kuyingira kwekukwata ne bamukuba ajja okutaasa mukwano gwe ne bamugamba omutaasa waki kwe kumukuba musajja wattu n'afiirawo imaamu yattibwa nga nyimiridde ku buliigi nga nkyuse bwe nti ntaasa olutalo n'akasuka tairos n'akuba munne ku mutwe munne n'agwa ne mumubaka namututte wa neighbors ne tumuyiwako amazzi obutemu buno bwatanudde abavubuka abalala okulumbagana ofisi z'akabinja kano ne baziteekera omuliro konookokya pikipiki ezabaddewo abatuuze batubulidde nti akakundi kano kamaze ebbanga nga kakola ebikolobero ku bantu kyokka nga basinga batya okwekubira enduulu buli mwaka Al-Qaeda atta abaana 8 naye nga gavumenti 001 Pulezidenti Museveni osirise otunula bawamba wana omwana omuwala ng'ono bwavuddeko kyayogedde ne bamwebakako abantu nga 10 ne tuwaaba emisango naye kabaragala tebatuyambye bwe bafubye okutegeeza poliisi ku nsonga eno kuona ebitongole ebikuumaddembe kyokka byonna mpawo yali afuddeyo ku nsonga eno nekubira komanda nti ensambi ya wano nangamba y'ensonga za Al-Qaeda taziinaako maanyi osi wano barracks nagamba taziinaako buyinza DPC yangamba tongamba nsonga za Al-Qaeda I have no authority over Al-Qaeda meeting eyasembayo security meeting eyasembayo gye twatuddemu ne DPC w'e Kabalagala bwe twamunnyonnyodde ku nsonga eno yatugaye bannaye munnyambeko emikono gyange misibe abantu abo sibasobola mwenga abatuuze munoonye bwe muyinza okolagana n'abo abaki n'abo abantu bwe tutugidde poliisi ku nsonga eno batutegeeza nti bakyanoonyereza tukitegedde nti akakundi kano akamanyiddwa nga Al-Qaeda ke kamu ku obwo obwavu bwa ssente okuva eri omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde okujja abavubuka basaanibwa mu ghetto mu bwavu abavubuka okuva mu magombolola 5 okuli Makinge Lubaga Kawempe Kampala Nakawa baweebwa obukadde 10 okuva eri omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwali Kololo omwaka oguwedde creating one love peace and unity in the ghetto ngotuweereza ababaka abalungi kyeno damulira meja kuteesa n'abalala tukoze nabo mwami Museveni teriyo muntu ayinza kuyamba nga ayina omuze omubi mu community omuntu asobola kukuyamba nga yeeyisa bulungi mu community balekerawo okukubbako sente z'eggwanga era nsaba so otuse no message oyo aba facilitating mwami Museveni ati afune information nati ebintu bikolebwa eno si bibiri bamugamba ebintu bikolebwa eno biki birala Raymond Tamale NTV kusawemo so wano to discussing matters of national importance one to discussing byamakulu byokka ebibinja byabwe bye bali mukuwa bibabadde bali mukuwa naye jeno wa maje dala jeno nga wasoma obwa jeno nga dala oli jeno ebyo olaba fa abakwerege tusobodde okutuula kubanga mujjalooza mbuno bw'abanga ddamulira akola ebyo nga naffe tusobodde oyimirire tusobodde okwekwatakwata ebyo twabikoze dda tuyina abantu kweni kakolege kweni tusaze ente namba tusaze ente namba zizo emicere gijo gigabiddwa kati nze mbuuza ffe bajjeno oba bajjeno be bafuuka ffe which means I can make a good gen bwekibanga nebyenkola nga siri nayo damulira byakola nga ali ku ground kitegeeza we can muffe mulimu bajjeno oba ne mu bajjeno ba Museveni nabo mulimu abasiru nga ffe kubanga mutugambe eyo mbutuli basiru naye ate abasiru bye tukola bajjeno bye bakola kati nze mbuuza ffe bagezi nga bajjeno oba bajjeno be basiru nga ffe agambye obuzi bw'emisango bwakendera oluvannyuma luyayingira mu ghetto wano bakugamba abantu 10 bebaka ku muwala omu batta n'omwana omuto buli mwaka batta abantu 9 ku 10 kati nze mbuuza emisango gyakendera oba gyayongera kuddamulira gyakendera waayi emisango egiri mu Uganda giri gavumenti yegirimu awo nja kuddawo wali nga ndi nza kati ngende mu politics ajjudde tugende mu maaso
kakati nsose naki kanso kene bamukwata mundu bano jo nabadde ndi wano jo nga mungamba mbwa amasasi gavuga ku State House esasi lyakutte muntu omulala bane bana bantu mukuba mutya amasasi ku State House okumpi ne State House ne mukuba omuntu omulala wamaka tumalobiraba kakati omusirikale ateeberezebwa okuba omu ku bakuumi ab'ebitiibwa mu ggwanga akidde omugoba w'emmotoka enneetisi y'emiggo n'amukuba essasi erimutiddewo okumpi ne wooteri ya Sheraton mu Kampala. Tukitegedde nti omusirikale ono abadde atambulira ku kabangali ne banne asoose kusaba abadde avuga mmotoka okubadde ebidomola okumuwa ekyanya ye ne banne bayitewo. Bw'aluddewo okubasegulira omusirikale kwe kuva ku kabangali n'amukuba essasi erimutiddewo. Ono olumaze okukola kino alinnye bodaboda n'abala omusasi waffe abituleetedde. Ekikankabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwaleero omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu bw'asasire ddereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 460C essasi erimugiyitewo mu budde. Enjege eno ebadde masanganza oluguudo lwa Ssensibwa bwe lugatya ku Kintu Road okumpira ne wooteri ya Sheraton ko ne bwankacyanjira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Wetukidde mu kifo kino omulambo gw'omugenzi tegunnajjwa mu mmotoka kyokka nga polisi kifo kyonna ekyebulunguluza olukomera okutangira bayinza okutataganya okunoonyereza kwayo. Omu ku babaddewo ngono mugoba wa bodaboda atugambye nti bino byonna okugwawo kitidde abasirikale bano abadde batambulira ku kabangali okusaba omugoba w'emmotoka eno kakana omugenzi okubawa ekyanya bayitewo kyokka bwaluddewo omusirikale omu n'ava ku mmotoka eno kabangali n'amukuba essasi erimutiddewo. Nze mbadde mberi bweti nga nyambuka ngono emmotoka aleeta bw'atya nga waliwo patulo everi kimanga nga eraddeko abasirikale olusirikale ne bagamba ono dde mabega ono n'amugamba emabega si lwakudde bodaboda nnyingi lindamuko tujja kutambula n'amugamba back nonagamba oli olubuusa ku mmoloka n'amukuba essasi. Mbuno olumaze akendi musenga seddumu w'embuzi yasize ensuwa n'alinnya bodaboda ebadde okumpi ne yeeyongerayo so nga n'emmotoka okubadde banne naye kuteryayo. Banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ngirazzako okulwana kati nze awali emmundu sisemberawo ndabe ng'alwana bw'ati nensimbera kwaki neŋŋenda nenyimira ali waggulu nindaba nga alinnya bodaboda n'agenda byenda bye. Omugenzi mulabika abadde mu myaka nga 30 nga poliisi etegeezezza nti ategerekese nga Julius Ssemwaka. Leero emisana wabaddewo ekintu ekitabadde kirungi. Omusirikale waffe omu ategerekese nga namba 55915 Police Constable Bahati Charles akubye omuvuzi w'emmotoka n'amutta we bayita Ssemwaka Julius. Batata baffe, batabani baffe, baganda baffe, abali mu armed forces, sife kizibu kyammwe. Desperation gye mulimu tugimanyi. Naye abantu ba bulijjo si kye kizibu kyammwe. Ekizibu kyammwe be bantu be mukuuma. Nyina ebintu bye mbadde njogera wano nga ninga asaaga wano ku video nga mbagamba bakaba boda baali dedde ennyama baasibye dde obuviiri. Oyo omusajja ate okubanga nze mmanyi psychology w'abasirikale. Nze manye mbera abasirikale gye bayitamu omusajja oyo ate okubanga yabadde alina ebirowoozo bye by'olunaku abaana be tebannalya mukazi wetanda naye muko wa boda yayiye enva mugundi ezoonoonese yayiye ennyama ngono ye abaana be tebannaba kulya kanyama mukambwe muzibu. Bannange ba armed forces muwulire mmwe musibye ekizibu kyammwe mmwe mukuuma ekizibu kya Uganda ate mmwe musinga okuba obubinsi bambagamba ate mmwe mukutte ekizibu omanya okubeera nga gwe kizibu kyo mmwe bamukwata mundu mmwe kizibu kyammwe ate mmwe Museveni mmwe government ne Museveni si kizibu kyammwe mmwe kizibu kyammwe. Omusajja ate okuba olwalero mbadde nyina omwana gwe njogera naye yadduse mu maje. Omwana yadduse mu maje omwana yadduse mu maje mbadde njogera naye nga mbanza afande navuddeyo konze kiki nangamba abasajja ku mwezi abadde asigaza emitwalo 2 ku kadi asigaza ku account abadde asigaza emitwalo egi zonna nga bazitwala. Alina bazadde be alina family yadduse mu maje kati nze mmanyi waali weewaawo
abadde afuna emitwalo egi buli mwezi nga gyafisa agambye ekimanyi ngenda kubonaabona naye kamboneebone nwane ndabe nga nzira mu civilian life yasuddewo buli kimu n'atambula n'agenda balina obulumi naye basiru tebalina magezi abayo pdf mwena ba serving officers temulina magezi kubanga njagala bino ebintu mubitegeere bulungi abapoliisi mwena wali ekyo kibadde kiyogere ekyo simanyi kyetutumwa kisoke kiwunya engatto omwo mwawunyira engatto gwe kitumwa lusoke era munaye amuserikale wa folowooza tagiza ekintu amukubye sasi ekintu kibadde awo nekigira wano mumaze okutta omuntu mukyogera ng'ekitalina makulu kyokka mulwana kusuula mulambo ku kitebe kya nuupu mu kiggale awo ngenda kujjawo wulira ba armed forces desperation gye mulimu distress gye mulimu pressure gye mulina byonna bye muyitamu tetubangako kizibu kyammwe era abasiviliani be mulabanga babalayawo obusente bwabwe nabo si kye kizibu kyammwe abo abantu bammwe be mukuma gwe omupoliisi akuuma mpuuga omwana wo kyava tasoma wakuuma mpuuga ng'atwala ebitaano abibba mu palamenti yabba ne miliyoni 14 biliyoni 14 eza cooperatives mpuuga kati gw'okuuma mpuuga abaana bo tebasoma mpuuga yakwata ekikapu kya ssente n'omukuuma omutambulira mu mugongo ye bw'amala okulya ebitafutafu ye n'akunyampira gwe nossa ekikka kyekinyampo kye kati baba wa binyampo nga mubakuuma nga bo balya wabula bw'amala okukwatibwa situresi ng'ojja okuba omusajja ali mu kuyiiya omusajja yamugambye emabega wali ababodaboda biseera bya jaamu mungi emmotoka olusimba bweti mu jaamu bodaboda 7 nezidda wano ne bwajjako ekigere ng'asimbula bwati katono bwati ng'ajjako ekigere ku buleeki okuddako emabega ati atuula ku mipiira gy'ababodaboda baba bamutaddeko bwe bati namugamba sina bwenzira mabega abasajja boda nyingi namukuba essasi mu mutwe wabula mu kifo ekyokukuba kaakati nno muwulire mukube buli omu kuba gw'okuuma kubanga yayina ebibyo bazadde bo tebalya kubanga gw'okuuma ye yali essente z'abazadde bo abaana bo tebasoma kubanga gw'okuuma abaana be basomera bweru esente ze waliweereddemu abaana bo ziweerera baana b'oyo gw'okolera esikooti naye ebisajja mmwe temuyina magezi naye ekirungi mutabani wa Museveni agenda batugirawo nze nali sikirowooza nko nti bw'obudde bujja kucampagire mutabani wa Museveni nze ndi wa PLU operation kiriniza UPDF kutta bijjalo byebisiru nze ndi wa PLU bwe tunaamala okumaliriza bijjano ebisiru ebyo nga nvaayo nga nzirayo mwenaremu yange nze ntambulirawo PLU NRM bwe tumala okujjawo bijjano ebisiru awo ndyoke nnoonye gyendaga tugirawo kiri ekinene ekisinga obunene nze nja kufuna gyendaga gwe Lukwago olina we wabadde ng'ondiko Lukwago Lodimeya kansirike gwe mbeera ako njja kundaba ekibuga kikulemeredde ba armed forces mwenna mwetereeze sife kizibu kyammwe emundu zonna eziri mu State House anti mugamba mbu Museveni afuuka kituufu nange nzikiriza Museveni afuuka kapa mukwate emundu zonna eziri mu State House muzimutunuzeemu betulabo baana afuuka pusi emundu zonna ezitambulira ku Museveni muzimuteeke ku mutwe tulabo abaddala Museveni anaafuuka empewo awo tukakase nti Museveni ye tumwesonyiwe obwo obusiru bwammwe okujja nga mutuzungirako akasajja kemukuuma ke kababba akasajja kemukuuma ke kababba nze nabalaze ejjuza kakasajja kaali kandyako ennyama nzena ako ka Museveni nze bwe navaayo saafuna emirembe kati mubeereyo kabayonke kajja bayonka n'omusaayi katandika kayonka mata kati kajja bayonka omusaayi muteeke waabi nze kambeesonyiwe eyo nvuddeyo bw'oba omanyi nti olina omusibe mu kkomera FDC
poliisi ey'Ekatonga abeegattira mu kisinde People Front for Freedom PFF batiisatiisizza okwekalakaasa nga bawakanya ekyabakulira ekitongole ky'amakomera okwawula Dr. Kizza Besigye ku basibe abalala. Okusinziira ku bakyalidde Besigye baamujja dda mu banne so nga tebandyagadde abeere mu kiwuubaalo kya kkomera. Bano babadde bamutwalidde ku b'essave bya Ssekukkulu naye ereme kumuwunyira vvumbe. Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale awatali kibuuzo kyonna Ssekukkulu baakugirira mu nkomyi eruzira oluvannyuma lwa kkooti y'amagye okubazzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Olwaleero bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi ky'Ekatonga nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe ow'ekiseera Erias Lukwago bakyaddeko mu kkomera eruzira okulaba ku Besigye ne Lutale n'okumutwalira ku manzaali ga Ssekukkulu. Newankubadde bannamawulire tebakkiriziddwa kusukka wano, Lukwago ne banne bwe bakomyewo batubuulidde nti babakkiriza okwogera n'abasibe ababiri. Ate nga okutuusa obubaka oyo no balo wa NRM ng'omukyala ayagala kujjako mukama waabwe Dr. Besigye minisita ku biseera bino ebya Christmas. Twaleeri Abatumidde nnyo n'atumira baani meseji ye ifukwesibwa ku muntu woze person kubatusibwako omukulembeze waffe. Ekizibu ekimuluma nti tasobola balowooza mbuno bamatali kubeera wamu n'abasibe banne. Kaakati ku nsonga y'okumugaana okugenda naye mugamba okwera ekibuga tunyonyodde nti tebamukkiriza entebe tagivaamu kubeerako n'abasibe balala bonna. Ye ali yekka mu kasenge ekikale kyalibadde kirungi nti kale asulaawo naye social functions zonna bazimulemesa ne Christmas katono tukuba amabere mu muliro bamulagiddewo agenda mu church yagenda kusigala mu kasenge ke ng'ali mu omuwala. Ekyo kimenya eddembe ly'obuntu gye bayita freedom of worship. N'omusibe alina gye bayita freedom of worship, eddembe ly'okusinza oneesinza yonna gy'aba ayagadde mu kkomera mwali. Wabula bwe tutuukiridde ekitongole ky'ebyamakomera okubaako kye boogera ku nsonga eno beeremye. Muka Besigye Winnie Byanyima naye azze okugenda okulaba ku mwagalwa. Byanyima ng'akomyewo atubuulidde nti kikyamuluma okulaba nga munnakyakuumiddwa mu kkomera awatali musango gwe yazza. Nkimanyi nti eno mu prisons bayingiramu nga bwe baagala, bo bamenya amateeka, teri teeka libakwatako. So ntya nnyo embeera ye ng'ali mu kkomera era ajja kubeera wano nga teekayo okutu ayagala muko omusibe gundi n'olukono osimba abamwagaliza mirembe mutabanyi we Anselm yamulabye okumulaba n'ekitawe yasanyuse naye kiruma nti tajja kubeera naye mu Christmas. Bano we bagendedde okulaba ku Besigye ng'ennaku ntono emabega ekitongole ky'amakomera kibadde kyafulumya ekiwandiiko ekirangirira nti teri ajja kuddamu kukkirizibwa kukyalira musibe yenna okuva ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba okutuusa nga 3 January 2025. naye we butuukidde leero nga ye Besigye naye nga Besigye ye bamukyalidde. Kaakati nowulira wano ku ASPRC mwewire to discussing matters of national importance zokka tetulina budde bwe twonoona yadde naaka. Wulira Besigye ne Museveni ne bwe mwetta ffe tetubalinako buzibu. Bw'oba olina omusibe mu kkomera kaaba laaja nakati biri ebintu ebi nabagambye waliwo ekirwadde ekiri mu kkomera kye bayiye mu kkomera bataasa Besigye ye kireme mukwata lwaki bamwawudde ku banne. Museveni tayagala Besigye we kukwatibwa kirwadde. Mujjukira bwe nagambye nti Besigye ekirwadde kijja kukwatira mu kkomera nga muli mu muzannyo gwe ne Museveni. Kati bukyanga agendayo leero lwe bamwawudde bulijja abadde ne banne leero bamwawudde. Nabagambye ekirwadde kiri mu kkomera kikutula ennyingo ofuluma omusaayi olumu omutwe kikwata kiva ku muntu ne kigenda ku mulala okuyita mu bbugumu okuyita mu ntuuyo okuyita mu malusu. Besigye ne bamuwa akasenga akake abaffe bo babasiiga ekirwadde. Besigye ne Museveni tubalaba oba mwette Besigye Museveni talina kyakusibidde. Museveni asula ne mukazi wo Besigye olabye ennaku. Besigye dda mu mafuta ga Yokaana ofune emirembe. Bw'abalemedde ng'oganya okutambula mu mafuta ga Yokaana wawedde dda nkugambye Besigye ne Museveni ffe tubalaba mbw atutumidde kuki atutumidde ffe baani
nedda atutumidde nga president wa party atutumidde ngani ngali religious leader atutumidde ngani yatugamba yali badde atutumiranga munna business akola mu total yatugamba ne ka commission bakamujjako Besigye akolanga ki mu Uganda alyoka atutumire mwe basajja mute mutwesi bako jamukoma okutumbiza Besigye mu bbanga jakoma okugwa Besigye yo nothing totawana kututumira kubanga machete yatutumidde obubaka bwa machete bwatuuse machete yatutumidde naffe ne tumutumira Besigye nga machete amazo tutumira kati gwe totumira sirika ate jeno machete atumidde ate nawe otumirani ansero mu yakulabye otugambye ansero mu yakulabye mukazi wa kulabye kati ffe botumira otutumira under which what when capacity under when capacity kwa mudaga manti simanyi buzungu oyimiridde under when capacity okututumira ngani oli political leader oyina political party oli secretary general wa party oli chi if kwesiba ku bantu was a person gwe ne Museveni mwandibadde mmwe kwesiba ku bantu ate ng'oli eyo mukomera leka nkubulire byoliko mukomera Museveni byaliko eno mu bantu kye bamukoze embaale if kwesiba ku bantu was a person gwe beereyo atunulanga kinawolovu antunuliranga Besigye wabula Besigye ne Museveni mugenda kutuwulira Gaddafi yayogera n'agamba Jeno Gaddafi oyo mwana yagamba bwati ate mwana mwagala otunyi ya politics naye tugenda obbanyi ya politics omanyize Jeno Gaddafi we musanga siitawo ayogera mpola naye ebigambo bye bizitowa Jeno Gaddafi yagamba ate mmwe mwana ab'amatayi mwali mwatunyi ya politics naye ate mwagala kuddamu mutunyi naye tugenda banyi ya politics genda obuuze empuuga genda obuuze mayiga nti politics omwogerako ki ajja kudduka emisinde atomera ekisenge tujja banyi ya politics nedda Besigye ne Museveni bwe muba mwagala mwenna mubeere mu kasenge kamu mwenna mweteke mu kasenge kamu mwe mukole bye mwagala oba mwesibira mu State House oba mwetwala Luzira muli mukutta basibe Museveni ne Besigye muli mukutta basibe ekirwadde ekiri Luzira Besigye abimanyi lwaki ye bamuwa akasenga kake mu biro nga waliyo ekirwadde lwaki ye bwe bakyalira abalala ne batabakyalira mwe ne mugenda kwegamba ye Besigye amatalinga nnyo singa abasibe abalala wabula Lukwago gye mukoma okulinnya gye mukoma okweyambula abasibe bonna kugamba ne bwe bafa ne baggwawo ne wasigalawo Besigye yekka mumubeera mukola ekibuga kijjudde amataba wonna kasasiro kiwunya Lukwago oli mukuzunga mu bintu ebitalina makulu oli mu bintu ebitalina makulu Lukwago twakubuuza gwe waffe Lukwago oyagala ki mu Uganda tukikuwe weewawo Lukwago oyo tamanyi kyayagala n'ogamba Lukwago nti yogere ekintu kimu Uganda kyebeekuwa takimanyi Lukwago bw'oba oli kuwa Uganda oyagala ki kubanga ebintu byokola byonna byakabano sabotaging oliwo kulemesa gwolemesa entebe y'obwalodi meya gwolemesa obuyonjo mu Kampala gwolemesa emyalo okugogolwa gwolemesa buli kimu okufa n'obutanyagwa gwokutula ebibiina by'ebyobufuzi okufa n'obutanyagwa gwoli mu biki naye Lukwago oyagala ki tukikuwe Lukwago yogera ekintu eki tukikuwe Sulemani yagamba Mukama njagala magezi ne bamubuuza ate obugagga ate okuwangala Sulemani ng'alina ekintu eki kyayagala mu bwongo njagala magezi ne bamugamba byonna mbikuwadde Lukwago oyagala ki Lukwago okukuta oyagala bwa pulezidenti bw'oba bwagala jangu otubuulire obwalodi meya buleke tufune tukwate Wayiza tumuteeke ku bwalodi meya Wayiza atuterereze Kampala Bayibuli egamba waliwo abantu abeefuula abaweereza abayimirira mu mulyango ne batayingira ate ne batafuluma ne baziyiza abayingira naye ate ne baziyiza n'abafuluma Lukwago oyagala ki kubanga buli woteeka ekigere ali ayagala okufuluma taddamu kufuluma ayagala okuyingira taddamu kuyingira naye naawe tobaako olaba Sebagala gwe mwavuma ataasoma yabeera n'ekibuga ekinyirira okusinga ekikyo gwe looya nebaza Mukama kuba saasoma bwa looya ate nebaza Mukama kuba siri obiwo mulowooza mbuno Lukwago simanyi nno Besigye akyali kamasanyalaze Besigye muli mukutta basibe gwe ne Museveni
kakati mbu bili ebya kooti bwe byaganye masakaruwa agambye era bwe batamuwa kuwoza enjuba tegenda kuddamu kwaka mu ggwanga Uganda kati era bannange mu diployinga amaje kuba ekigenda obbeera wano ekigenda obbeera ku kooti wano ekyanga masakaruwa ajja mugenda kulaba amateeka bwe gakunkumuka omuti kati ebyo ebyafudde ebyo olwafudde kakati ate akasenge ali mu kasenge kakeyeka ekyo kyabulabe nnyo era Lord Mayor yakyogedde era akasenge kana akamu muli mu kutta basibe muli mu kutambuza kirwadde mwagala tutwala mu lockdown naye nebaza mukama kuba ebintu bino tubyogera tebinnaba naye mwe basajja mmwe tubalaba eyo nvuddeyo kati ngenda wa niba nango okwagala mukomusibe n'oluko n'osimba kamusebe nikali eyo kejo bana muganda lulya Christmas elena kazi bya nyuma bya nyuma otulina yakati njagala genda kuona omwana eyalumbye ekitebe kya Nuupu briefly njagala mujjukire bino nti nabyo byaliwo twagala tubigendemu birifule naye nga tunagenda birifule waliwo akatambika nakatambula ak'omwami abadde akulira drone ze Syria n'amakomera okusiba ba political leaders ba political prisoners bonna bamuguddeko naye la government emaze okukyuka byabashaija damulira Syria katukirekaawo tetukyongerayo tusirike. Yesu yagamba ti Mukama antumye okulangirira omwaka ogw'okutuukirizibwamu n'olunaku olw'okuwoolera eggwanga. Kale kangende ku bayimbi. Abayimbi baffe mukyali b'amaanyi, temuggwamu maanyi. Mulwaliro nzize Basumba. Omulangira Ssuuna waswadde n'oswaluka. Naye tumaze okusabira okuddamu okwambala ekyambalo ekipya ekyekitiibwa. Olina eddoboozi ddungi. By the way, abantu abalina amaloboozi amalungi awo Uganda kwoli. Nubiyanili, Igwe. Olina amaloboozi amalungi. Eddoboozi lyo ddungi osobola. Toggwamu maanyi. Twabadde tuli awo, humiliation yabadde y'amaanyi nnyo. Abataabirabyo oba abatabigoberera nnyo genda wala katubayambeko. Musobole okuba nga mubiraba byabadde bwe biti nga atambula nga kinnawolovu. Mbuna musika eri wulira nyingi awo n'amaliriza okuyimba. Wulira wulira Omulangira Ssuuna oluvannyuma lw'okumaliriza okuyimba n'amugamba nkuwulidde naye tolina by'oyimbye. Era n'agamba basaana kusomesa bategeere. Gusajja gwo wasoma ki gw'omuniongo w'eggulu? Wasoma ki era ogenda basomesa ki? Naye kino kiddayo gye muli. Mmwe muleese ebisajja ebyo ekisajja ekyo
omufirisuuti ow'ekikuta mmwe mumuleese okufuuka ekivume ku Isirayiri obubaka bwe twasomye eggulo muleese ekivume ekyo ku Isirayiri nga mmwe mukyetaddeko mmwe mutuleetedde ekivume ekyo nammwe mulinga aba UPDF bwe batuleeseeko ekivume kyabwe abayimbi twabagamba His Excellency yabagamba Mukama yamuwa chance tugenda bisoma okulaba ewala n'abalabula kati muli mu kuswala mu lujjudde omusajja atali mukomole n'akujooga olwenkanidde awo musicians I'm tired of you. That one I have to repeat on camera. Goliath agulumidde asomoza Isirayiri emisana n'ekiro asomoza eggye lya Isirayiri erya Katonda omulamu abo bonna bameshoni nga tekuliko munyarwanda bana bannayuganda nzaalwa omufirisuuti ow'ekikuta avoola n'okujooga Isirayiri musicians I'm tired of you yabayise n'aba musicians ba musician babayita n'aba musician kati I'm tired of you buli muyimbi omubwati wenkanankana barakisi y'amagye naye temukimanyi musician omu ba musician enda twakulanga tutya ba musician muzeyi yagamba fe twakuliranga nga tutya musician naye kati musician ziyevulewaya musician omu wenkanankana jeno aduumira first battalion Kachiri first div naye ekyamwe kikino tugenze mu Yokaana essula yasamira muliva ne kusimu yange zitomanyira sibo kyabajoze nga kiri mu kunywa kisigala mu gwe toyina byoyimbye suna toyinza na kuyisa kigambo suna mu kamwako gwe mufirisuuti gwe omanye kigambo suna mu Buganda gwe mufirisuuti gwe munyongo w'eggulu omanyi suna kye naye bannange Mukama ekivume ku Isirayiri naye omuntu yenna alema okuggwamu omwoyo kubanga omuddu we anaagenda n'akuba omufirisuuti oyo Dawudi yagamba omuntu yenna alema okuggwamu omwoyo ulira Yokaana mmwe basajja mmwe ba musician muwulire mu ba musician temusalako ekigambo ekyo mbo ba musician Yokaana essula 3 katuve kule 16 essula eyokusatu abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye kulira eby'omu ggulu tewali muntu yali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu ali mu ggulu nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu okusalira ensi omusango naye mwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza bw'ali mu ggulu nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana ba musician ekizibu kyammwe kiri eki mwaweebwa ekirabo Katonda n'abawa ekirabo nga kivuddemu mmwe bennyini ne mukizira yawaayo omwana we omu bw'ati buli amukkiriza aleme okubula naye abe ne music ataggwaawo nga naye oli waddemba omugaana oba omukkiriza naye teyajja kubasalira musango mmwe mwesalirewo naye omusango gwe mulina gwe guno ekitangaala kyajja mummwe abayimbi ne mulondawo enzikiza ne mukyawa ekitangaala kyemuva muswala emisana tuku wulira Bayibuli bwegamba
tukyagenda maaso tukyasomawo kubanga ebikolwa byabwe byali bibi kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana atyawa omusana so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa ekyabatwala eggulu mu nzikiza kubanga ebikolwa byammwe byanzikiza temwagala bijje mu musana naye nga Katonda yabaleetera omuntu ng'avuddemu mmwe mwekambabulire nziramu ekintu kino mu njiri yonna gye mbuulira sikompe yalingangako His Excellency Kyagulanyi ku Yesu mumanyi naye obuweereza n'engatto Yesu ze yaleka omulenzi ono yazambadde Yesu tumulaba tumulina mu kukkiriza bwe tusoma Bayibuli n'ebyaliwo n'ebiriwo n'ebitambula n'ebyo tulabyeko mu mwoyo Yesu kituufu yaliwo era waali naye physically Yesu tumulabira mu bantu kati nga bw'otalabanga ku Sitaani naye ng'olinza okukkiriza nti bannange Setaani yazaala omwana ye Museveni ne Yesu waliwo we tumulabira mu bikolwa bajjeno benaale mu bakimanyi nti Museveni yabatta naye bakyogerako mu nzikiza mpola bamwogerako mpola kati lwaki mwagala ono akola ebyolwatu lwaki tetumwogerako mu lwatu kati tuli ku mirimu egikolebwa sina lunaku lwe nali era simuyita Yesu naye ebikolwa Yesu okuva lwe yagenda Uganda mu mulembe guno ogwaffe ofiisi ya Yesu gye yaleka mu Uganda ebadde vacant nga temulimu kintu kyekyo ebadde teriimu akola Kyagulanyi yazze n'atuulamu ofiisi n'etandika okutambula ne tulaba nga ofiisi esimbula ng'etambula ne tutandika okulaba ekifaananyi kya Yesu nga kirimu Setaani tubadde tumulaba mu bantu ng'atambula Yesu tubadde tetumulabangako Uganda ng'atambula ekitangaala kyajja ne mulondawo ekizikiza naye nga kyajja mubeere n'obulamu mu bujjuvu Bayibuli egambye bweti yawaayo omwana ono ng'amukkiriza abaana bulamu butaggwawo mubadde mwali mugenda kwera ne music ataggwa olwaliro twala n'omwaka nga towulidde music wa Mulangira Ssuuna nga bamukuba ku radio yonna oba ku TV Katonda n'abaleetera omuntu agenda obayamba ekintu kyammwe kibeerewo naye ne musalawo ne mulondawo enzikiza ne mugenda n'ekizikiza kati kyemuva muswala mu lujjudde Ssuuna yaswadde n'eŋŋamba Mukama olw'erinnya Ssuuna twongereyo chance endala Ssuuna jjukira lwabeera ow'akabi wabeera ow'akabi nga abo abasajja tebakukwatiddeeko jjukira abaakukwatirako tukulinze gwe wenna awulira ng'oli humiliated jangu ewaffe jangu eno Big I yali takirizibwa kuyimba yadde ku birthday jjo yakubye lugogo single-handedly kati gwe jangu Ssuuna koma weeka Buchamani koma weeka tetulina buzibu tetulina buzibu mumujje waka ffe tubalage ekyokola bwe mubanga wali olowooza nti oli mata kati ng'oli yogurt ate oli wa muwendo nnyo okusinga we wagenderayo bw'oba wagenda oli yogurt nga balowooza bakumaliriza kati oli muzigo komawo buli mutendera gwonna gwe bakuteekako okyali w'amakulu nkugambye bw'oba wagendayo ng'oli benzi ng'otambula nga kati bakulaba oli scrap mu kisenyi scrap bamupima kiro gwe bw'oba owulira ng'oli scrap tokaayana komawo oba oli bulere nga bakuggyeko ekyokungulu ne bakususumbula osigadde waya kopa bamupima kiro gwe komawo mu kiro gwe komawo ffe tukuzeeyo mu ki-industry tukukomyewo ng'oli mulala bakusudde oli kiveera tugenda kukomyawo ng'oli pipe nedda mukomewo ewaka mwina chance ffe tukyabeetaaga kamutambuleko n'ebyo nabyo mubirabe ate ffe tubaaniriza n'omutima ogu bwe munaakomawo nga mukomyewo ddala nga mukomyewo mwe mujje ffe tubalage omuzigo bwe gusiika emmere nammwe mbamazi ngenze kuona omulenzi abalamu muyigire ku bafu bwe mutayiga tetubalinaako buzibu mugenderaawo we mwagala okugendera
zaali ennaku z'omwezi 18 Novemba 2020 Museveni natta abantu Isima nayogera ebigambo ebyo. Uganda, we are the national resistance movement. We are the national resistance movement. We are going to resist. We are going to resist. Newa kiba kyetaaga musaayi kuyiika bujja kuyiika. Sigenda byongerayo nnyo kuba yafa. Abalamu muyigire ku bafu. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Nawandiseewo munaabaawo nti gyenkyemisa munaabaawo nomugambe muna meeting ezijenjiwo ekigambo kyange siza kuza munafukuvuga nakuntebe yaba ku president alina omwaka ate nesibalaba ne ku ballot kibalaba kati tembaganye ne ku ballot siza kuza munafukuvuga mulimu oluyimba lujja kutataganya video yange. This is Pade Serunjoji, popularly known as Sobi and known for leading criminal gangs that wreaked havoc in Kampala and its neighboring districts. Abantu tubatuga nga tulina kye twagala era nkutuga ekitangala kize lwakabali ne mulonda w'ekizikiza emmundu ngimanyi tukola emirimu gy'abasuubuzi nga bakoti bloka nga balina ebizimbe bye baagala okumenya tukola egyaba ebyobufuzi zetuyita special orders singa ongamba nti gwe muganda wange twa kusawa yaleero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzikiza esawa yaleero nga bampadde miliyoni 10 tukuzikirizaawo. What I can tell you that most of the most complicated robberies that have taken place within Kampala Central, I think out of every 100 you count them that at least 90 so be new them. In what could shock the world, the gang confesses to working with high-profile individuals who provide cover to them while executing robberies under the cover of darkness. Omulimu gwange abasajja abo basobola okumpa miliyoni 2 ne bangamba twagala abavubuka ku parliament nga buli omuntu genda mu emitwalo 5 nze ne mobilizing nga division zange ono ne mugambo wa Makindye nti nterera abavubuka 10 buli omu emitwalo 3 nga yafunako emitwalo 2 momwe n'abasinga wano muli bavubuka bannange eyo diru muyinza ogano gikola ya miliyoni 10 bakampala tunoonya ya leero. Poliisi tubadde tukolagana nayo ddala era ndudde nnyo mu poliisi emyaka mingi nga ndi mu poliisi naye nze nafuna obutakkaanya n'abamu mu poliisi nga babbi ng'ate nze mbadde mmanyi ndi mubbi ndokose ngenze mbatali ababbi kati ate n'otuuka mu poliisi gw'okolaganye naye ng'ate akuwa mission yakubba. The top command based in Kisenye, Kampala suburb, says it has recruited up to about 1,000 youths who are jobless and are willing to do anything for survival. So why haven't police taken them out? As the world ponders on their answers, the criminal gang have pledged to reform and vowed to volunteer information towards apprehension of other criminal gangs. Wadde bannaffe bakyaliyo bangi omulamu oguli wantugezako okulokola bannaffe nga ne bano abalokose. Obuntu bonna bubateereddeyo ababwagala ojja genda ku page oba ojja kujja mu kabokisi bukuwe oba noonyako saalo ba admin oba omuntu omulala yenna asobola okukafuna. Kale gwakola effujjo kati ebiseera ebyo waliwa abo abaakola effujjo eryo baliwa ebyo wabirowoozezaako abaakozesanga bali be bakozesa kati ekyo wakirowoozezaako tu alien oli muvubuka munnange wulira kino kwata emyaka gyo gy'olina kwata emyaka gya Museveni gy'alina oyawuleko gy'olina balance bw'olina mu maaso. I repeat, kati government ekupika kubanga oyogera ne confidence wabadde oyina kabangali ezabadde live ababadde live era oyogera ne confidence oyagala kudda misana simanyi okole effujjo likole byonna olwadde mbodikola naye sooka owulire kwata emyaka gya Museveni gy'alina oyawuleko gye waakamala balance gy'emyaka gy'olina mu maaso ng'oli mu Uganda. Naye gy'emyaka ogenda kugimala ne gavumenti eyo ekuwaganga weeri njagala nkulekera ebibuuzo nawe leero nzize kukusumba. Tu ekyakuleeta ku siini abantu okukwagala kye kikolwa kye wakola
Palaso nga w'amaanyi nga muyimbi w'amaanyi yakukuba empi mu kamera n'okkakana n'otamuddiza newankubadde wali osobola. Wali mu makindye mwobeerera ddala ne bwe waligenze n'odda n'oleeta eggaali mwandikoze byonna bye mwagala okukola ne mwekola byonna oba mwetta ne mwetta n'oplayinga cool n'emikono n'ogiteeka mu kamera n'omugamba nkubadde respect taata. N'agamba nedda ku olwo Palaso n'agwa n'olwaliro akyalwana kuvaayo. Gwe bba ne zirinya guraafu yo n'erinnya abantu ne bakuwa n'ekivulu mu nnaku 2 olw'okukakana. Kati ate bw'oba gw'okola Palaso bye yakola oba wakirowoozezaako ekyo omanye enzija gye wajja ku siini. Omanye amaanyi gwe wagajja okujja okubeera ekyo. Nyina ekintu kyetera okuyogera wano. Ekintu bw'oba wafuna ekintu nga wakifuna mu kusaba kinyweze n'okusaba. Ekikola obubi ogenda mu kanisa n'osaba Mukama njagala omusajja osatalaba y'amasaitiro bobobobo kurobo sekretary abababa Mukama n'akuwa omusajja olumala omukuwa n'omupiika omudagala. Awo n'agenda. Kye wafuna n'okusaba kinyweze n'okusaba. Obwetowaze bwe walaga olunaku lwe baakukuba oluyi bwe bwakuleeta. Naye olwaleero ovuze emmotoka n'ogenda ng'ogenze ku provokinga. Ekyamazima kiri nti bw'obanga walimwa ne Palaso nga walimwa Palaso okakasa bwe biba bya ddala owulira osobola abaana ba Nuupu tukutereyo omu. Kale kiri bwe kiti njagadde nkujjire emabega gye tuvudde olabe banno. Yisima yatugamba we are going to resist up to the blood. Yafali miserable nnyo. Gy'obadde ng'otoba ng'oli mu ghetto n'abaana ba ghetto baakubeererawo ne bakuteerawo omugongo gwo ba disappointinze. Bajje n'abakuwaga kati tebaaliyo. Ne mu kivulu kyo nga tukutegekera ekivulu bakadaama bayimirira mu biyumba ne bagula tiketi abantu bajje bayingira ekivulu kyo. Twakwagala. Twakusitula gw'otulumbye. Kyagulanyi takyali Kyagulanyi nga bwe mumulaba. Kyagulanyi Simbo. Gw'olowooza olumba Kyagulanyi olumba mutima gwa muntu. Okimanyi nti Kyagulanyi atuukako ekizibu omuntu n'afa. Okimanyi nti Kyagulanyi bobukubi akakebe kati ya gasi omuntu yafa. Ng'abirabye bulabi bwati pressure nezimukuba n'afa. Naye nkuddirayo wali. Kwate emyaka Museveni gy'alina oyawuleko gy'oyina. Balance asigalawo wa myaka nga 6 ali mu maaso g'obaaga. Mukama bw'anaaba akuwadde obulamu. Okyalina balance ekitono nnyo myaka 6 mu maaso. Tugambe oyina 3. Mu maaso okyalinayo balance waaga. Bajje n'abo banaabeerawo. Mu lugendo lwo lw'otambudde emabega gy'ovudde ng'ostruggling otuuka awo mulimu olugero lw'abajjeno. Naye jjukira newe wajjira ku bibegabega byonna bye mwagala kola mu bikole naye tovuma Bobi Wine. Ekyo kyekyaleetera bakadaamu okuyimirira mu biyumba ne bagulira abantu amagundi amatiketi ti mugende mu kivulu kya alien. Leero mbikubulidde ndi muzadde kuba kati nkulabye nga Ebeni nkutunulidde nga Ebeni. Saagala kwata luso kusaawa nkimanyi amanyi agundi agakivubuka. Eyo government gy'okolera eyina bajjeno balina emmundu. Lwaki bajjeno basirika? Eyo government eyina abantu abagibaddemu okuva mu gy'ekinana nga bagiprotectinga nga baprotectinga ekintu kyabwe. Bali ludda wa mu biro ebifaanana bwe biti. Walabako ku kitatta mu 2010 yayina eggaali. Kitatta yali asobola okujjako Museveni weewaawo. 2010 bodaboda 2010 twali majje. Twali weewaawo bodaboda 2010 bali basobola okujjako Museveni. Kitatta yali amanyi bwe bamukwatako ekibuga kyako omuliro. Bakwata Kitatta ne bamutwala. Alien mwana wange genda otuule ng'oli wekka oyogere n'omutima gwo. Kwata emyaka Museveni gy'alina oyawuleko egijo
gye waakamala ku nsi balansi gw'olina mu maaso. Abantu abalaba Kyagulanyi nga ye waabwe bebe emyaka gyo n'abali wansi w'emyaka gyo boogenda okubeera nabo ebbanga lyonna omwana wo n'omwana w'omwana wo n'abantu bo. Nayogera ekintu wano negamba bwe nti osobola erinnya lyokola ku nsi kiba kisumuluzo na kufulu. Ozadde abaana era obayina abaana bo tobalekere kufulu nga nnyige n'ogenda n'ekisumuluzo nga tebasobola kuggulawo. Nkidemu olwo olutalo lwoliko baluwadde abantu bangi oddulwana lubalemye leka nkumenyerere kubanga kirabika wali tobigoberera excitement yekuli obubi byali bwe biti. Kamiliyoni gwe basooka okuleeta nga baagala abeere asiikirize waawo ne bamuwa n'obwa mobilizer bwa DP ne baagala omuleeta ku ballot ne biganda nga bwe babikukolera nga muganda muyimbi wa ghetto yalemwa ne bagamba bebe kulu teeka mwengato ogende ku bimeeza odibeyitinge gwe gwamusobola olwaliro bw'omuyita ku kimeeza bebe kulu takyajja yayokya. Kyagulanyi bonna talina bwe yaddamu n'ogwo kyovula batalina kuddamu era tagenda kuddamu yadde naaka naye nze leka nkuddiremu. Bebe kulu n'ayambala ne bimulema ne bagamba tufune omulalu sipapa tumuwe emmundu. Sipapa gwe waleese spray sipapa yaleeta amasasi kitegeeza tonnaba kutuuka sipapa mu maviivi. Gwe waze na spray n'owandiika sipapa yakuba amasasi mu kitebe olugina banaalwabya oba naakwasa n'omuntu kati gwe wa spray tonnaba kutuuka era n'abakwogerako tetulajana tukutaasa kubanga tulaba ogenda okwekola ekintu. Baleeta sipapa ne bagamba kati kirabika bino ebintu biganye ne basitula drones ne basitula UPDF SFC ISO semwayi nabo ne bakakana bokka Kyagulanyi waali NUP weeri. Ku ballot ne baleeta Katumba oye okugezaako okulaga okusuka kifaananyi Kyagulanyi naye tali serious azenga Katumba olwo nga babuzaabuza n'ekifo kyawali ku ballot Kyagulanyi Katumba bonna basoosake ono okusobola okumugiraawo n'okukifula nti naye ali mu katemba nga Katumba oye. Ne bimaliriza nga biganye era Museveni akalulu ne bakamuwangula. Ne baleeta Sobi n'amuwerekera kampeyini yonna nga Tomenta amuliko Sobi Zebra Mando bakaguje abalamu muyigire ku bafu bonna bakongoka. Bino byamulaba mwe bannayuganda bino ebintu nabibabuulira dde byaba Mauritius oyo omwana aprovokinga ayagala diiru ennene gye yasayininga kugazawo kitebe kya NUP play mukulu ajja akole byakola ne bwanajja nga waliwo egundi ekitebe nga waliwo meeting ya NUP nga akakodyo ako bwakayitamu okuwangula Palaso era ne kasuula Palaso n'olwaleero Palaso kye yajjamu kiri eki olususu lwe kati lwatandika okutereera kubanga embalabe zaakendera kyekyo kye yajjamu olwo oluyi naye ebirala musically ne bw'anaayimba ne bw'anaakola atya n'amaanyi ge yali alina awo we gaakoma gwe bw'obikola banno weeyongera maanyi ekyo wakirowoozezaako. Ekirala Kyagulanyi golwana naye sigwa olwana naye ate oli amaca nnyo ebyo byokola yabikola mu 2000 wakayitawo emyaka 10 tuula ng'oli wekka oyogere n'omutima gwo oyogere n'omuntu wo w'omunda olowooze ku mwana wo olowooze n'emyaka gy'okyayina emingi egisinga gye waakamala. Mukama jangu okosomesa egize batabani bone bawala ekigambo kyo kino kino kiramu kigwe kutaka eddungi kibalebya n'ebala byakyo biberewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu n'abagamba nti amiina. Uli Bayibuli bw'egamba mmwe abalabanga abali mu mbeera enzibu ennyo
we tulisi we wazibu awazibu twavaawo ebyo nabo byamala okugaana mutabani wa Museveni ne yeesowolayo najja bukukubira aze simanyi alese simanyi timu muhozi timu chairman timu ho muhozi simanyi biganye simanyi katate pirawo katate sijja ate nzija bamuwadde bwa CDF byonna balwana na kigambo kyagulanyi sentamu ekyo kigambe byonna balwana na kyagulanyi sentamu naye tuli mu process wayi waliwo omuti omunene ogwasimbibwa mu Uganda kyovula babonna gwe bekatako gwatandika gutya tugenze mu Matayo 13 ebyali ebyengero kati biri mu reality Matayo 13 Esura 13 nguzi nti musoke mukunganye engano y'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe n'engano yennyini mugikunganyize mu ggwanika lyange n'abaleetera olugero agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke k'akaladdaali omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye nako nga ke katono okusinga ensigo zonna naye bwe kaakula ne kaba kanene okusinga omuddo gwonna ne kaba omuti n'ennyonyi z'omu bbanga nga zijja nga zibeera mu matabi gaagwo n'abagerera olugero Bayibuli egambye waliwo ensigo nga bw'ogiraba olaba nsigo nga nnene naye ne wabaawo n'ensigo entono eyanyoomebwa esinga okuba entono nga ntono ng'eringa akaweke ka kaludaali n'esuulibwa mu ttaka kati Bayibuli etandika etubuulira prosesi ng'ensigo eno emaze okusuulibwa mu ttaka n'esooka n'efuluma n'ebeera omuddo n'ekula n'ebeera omuti ne guvaamu enduli eyo yonna prosesi naye nga yasigibwa enyoomebwa kuba yo teyaliiyo e Nairobi waliwo sizoni y'okusiga ensigo ne wabaawo ensigo gye banyooma ng'erirokolo ne wabaawo ensigo ezaazimba kubanga zo zaasisinkana e Nairobi zo nnene zo ziyimba oluswayiri zo ziri international ne wabaawo ensigo eyasigibwa n'enyoomebwa nga ntini ng'eringa akaweke ka kaludaali Bayibuli egamba n'evaamu omuti nga munene omuti guno Bayibuli egamba bwe gumala okukula Bayibuli ejja negwogera mu prosesi yonna ne gutuuka okukola ekisiikirize nga gusobola okwakomodatinga abantu abeetaaga ekisiikirize kati gwe mwana gwe oli mu kuzannyisa omuti ogutaddewo ekisiikirize waliwo abantu abagweggamyemu era tolwana naye olwana na muti guno tolwana na muti olwana n'abantu bano abalina ekisiikirize mu muti guno kuba kati tegukyali muti Bayibuli egambye bweti n'ebinyonyi gyo twalabye ŋŋaali enkuba yagikubye nga teyina weeteeka kigere ŋŋaali simbo ya Uganda enkuba yagikubye nebulwa weeteeka ekigere mu bbanga tekyajyayo enkuba efuna embasawa 5-6 enkuba etonnya nejja wansi mukoka n'agitwala ŋŋaali n'afa kuba talina waateeka kigere gw'ozannyira ku muti gw'abantu ogutaddewo ekisiikiriza abantu ne bateekamu abantu ne beggamawo wulira Bayibuli egambye gwasooka ne gusuula ne gubanga omuddo waliwo omuti ogwo lwe gwali nga mugusobola nga n'embuzi esobola okugulya n'egujjawo Katonda n'agukweka embuzi ne zitagulya mu biseera ebyo waliwo emiti egyaliibwa mu biseera ebyo waliwo omuti gwe basiba okumpi waliwo ne baleeta ente ne bagisiba okumpi awo nebaako omuti gwe nebaako ensigo ze zaali awo ne zitamera waliwo lwe gwali nga tosobola kugusibako nte nayogera wano ku nsigo waliwo lwe nayogera wano waliwo obumu ku bubaka bwe naakabuulira wano ne mubutegeera nnyo nabuya ku bubaka bw'ensigo ne prosesi y'ensigo okumera waliwo we yabeera nga asoboka naye bw'aba yasimatuka we Nuupu nga yasimatuka mu biro ebyo ng'olwaleero kisiikirize ky'abantu mwe batudde ne beggama omusana ogubookereza emyaka 40 mwana mulenzi move konsiyasire ebyo byolowooza mbu oli w'amaanyi simanyi mbuno Nuupu eraajana kye wakola palaso kye baakukoze kasita walaba kamera you played it cool nga bwe wakikola munno
nupu ekikuddiza nga kisuukundiddwa nga kyamuyiika ate nga kikkatiddwa gwe weewanike Muzaata yatugamba yabuuza Kayihura nti eyewammwe waliyo abasomesa abakadde nti eriyo omukadde agenda myaka 8 nti ate abasawo gye bali namubuuza waliyo bajjeno b'amagye abakadde bameka Kayihura agenda okunoonya ab'amagye abakadde nga tebaliwo namubuuza kiki ekibalya namugamba duka gendako ku muzikiti eyo Nairobi ojja basanga abo bajjeno ba Amini bali eyo basabiriza siringi ya musini ya Kenya tebakyasobola kulinnya kigere mu Uganda why olowooza Kasimu Obbula teyazaala baana olina gw'owulira agamba nti mutabani wa Kasimu Obbula Maleere teyazaala baana olina omwana wa Maleere gw'omanyi yitabuka akyali omulamu naye alinga eyafa yitabuka waali wulira alien ate okyali wa mugaso nnyo era tukyakwetaaga ekyo kankikubuulire tonnaba kugwerayo weetaaga ekintu eki kutuula n'oyogera n'omutima gwo Kyagulanyi gw'oliko ayise mu prosesi zonna kati ne bw'omusibako ente 6 emirandira gy'ogutyogo Bayibuli nga bwegwogera mu prosesi eyo oleeta n'osiba wali ente n'osiba wali ente n'osiba wali ente n'osiba wali ente zonna naye nga ne waggulu mu miti eri waggulu mu matabi waliyo ebinyonyi ebiriyo nga kwe biwulirira emirembe naye nga katandika nga kasigo katini bwe kati nga kalirokolo Bayibuli weegambye nana yenyini mu kikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange n'abalese olugero olulala ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke k'akaladdaali omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye nako nga ke katono okusinga ensigo zonna naye bwe ke katono okusinga ensigo zonna abo abaana we bayingirira okuyimba yali nsigo naye eno ye yali ensigo entono